okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. From this moment on, I give my heart to you and now my soul. And you're the answer to my own recovery. You're the reason I believe in love. My dreams came true. Simanyi kuyimba bulijjo neeragira muzaffe naye luno ate lwo lunkoze bubi naye ng'osibye otya mukwano gwange alaba Delta TV lwoliba baliyita From This Moment lwayimbibwa omukyala gwe bayita Shania Twain yali aluyimba ng'aluyimbira ku mbaga ng'alayira nti kuva kaseerako olwaleero ngenda kubeera naawe nkwadde omutima gwange omubiri na buli kimu. Ebyo nno bye bigambo ebimu omukyala Sandra eyafuuse Sandra Kavuma byayimbidde omwami we Sydney Kavuma yembaga gye tugenda kuba nga tukutuusaako naye ng'osibye otya nze Sharita okuba nga nkutuusaako programu eno era nga nsinzira wano eno ku Delta TV programu y'okwanjula n'embaga. Nyongera okugamba mukwano gwange munnange nti Sunday wedde twasobola okuba nga tukutuusaako okukosa embaga y'akapere naye ate ne tukutuusaako n'embaga n'okwanjula okw'omugaga w'omu Kampala omwami SMK ngagenda ne mukyala we Namuddu Naira baalaga kye bayita ssente. Mwankubira essimu nga mungamba Sharita essimu teriko bagisazeeko naye maama omukolo bwe watulaze balinga balina ssente bo ssente bazijjabwa abantu bakola era munaaye olw'okuba nti nno ekyuma ky'omudaaki kyekwatamu ne tutalaba kabo kamwala nakusala keeki ke kaseera tukakutuuseekoko genda kukolagako katini ebyaliwo oluvannyuma tukomewo tulabe programu yaffe. Zero oli bwabanga Mr. Driver gwe Bestman oli conductor beera wano osoloze bulungi nnyo. Sweet dear. Naira. Kozo n'osobola okulabika nti kwesibako. Nga kwesibirako naye ndabidde ddala nga byonna byenkoze. Waliwo ekirwadde kiwulamu. Muhammad. Ebali ku fireworks. 2, 1, 0. Swani jikwase Bestman kwate swani eyo neiba nawe tolako nawe lyango omwami naye bwalya ekiri awo guno gwe mukolo gwensoose okulaba abagole nga beeyongeza keeke baleke ekiri awo agamba nti abasajja mwenna mufubenga nnyo muddeyo eka n'akaveera era bw'olabanga akaveera kagaanye olemereddwa ofuna omugaati sente zigaanye ekirako ewali tanuulu ya mulirwana kijjayo bulooka emu teeka mu kaveera ogende ng'ozimba bwoti bakutikkule banaalabira omwo nga bulooka onompulirira waliwo kale kyekiriwo tugenze eggaba kale tuligaba malayo ensonda Waliwo
Ototeeka mazira omukwano Muhammad Kawalya munange nkweyanza nnyo okuba nkozze n'enkwanjula mu bakadde bange nsanyuse nnyo nnyini ddala era neebaza na mwenna banange abamuwerekeddeko mwebale nnyo mwebalire ddala mulimu ka Red Bull kano bw'okanya kaleeta amaanyi aganasobola okukola ssente okusobola okuzaawo zino ez'ebintu by'olesa eri abakulu mulimu ebibala bino baziyita grapes ekyamazima nnungi nnyo era bw'ozirya zizaamu obulamu nsaba oziryako ate nange bweneeteekateeka kuba eno mu bakadde nzijere gy'oli okusange mukwano. Mwebale okutuweesa ekitiibwa, mwebale olw'ebintu byonna byonna byetuleetedde, era nga nsaba Mukama Allah Jalla Jalaaluhu abeere omuyima wammwe era omusumba wammwe mu buli kimu. Nino munange n'olwaleero tugenda kubeera nga tukutuusako n'okwanjula kw'omwami gwe bayita Kabuye Siraje ne mukyala we Rahma Reste Nambuusi. Wabula nga sinaba kutwala wala nkugamba nti City Bridals wali nnyo okubeera nga nkutuusako gowns ne maid dresses ne changing dresses, opangisayo gown emu n'asobola okubeera mukwano ng'akuweerako kye bayita maid dresses ez'obwerere kamukamu ku plaza plaza ku Entebbe Road wali era ng'edduuka liri GF 34 City Bridals webale nnyo ku abagole angoye ennungi n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa mu ngeri emu enviiri zino ne makeup mikolebwa ku saluni ekyasinze okukola ku bagole ye Sharita's Hair Clinic ngeri ku Nasa Road ku kizimbe wali rail ya KCCA era nga tukola buli nviiri n'enjala nga tugamba nti tusomesa n'abo abagala okuyiga enviiri totutya omugole totutya agala okusoma totutya jangu ku Nasa weetuukire tokkiriza muntu kutiisa kujja wa Sharita nakulaga mukolo gw'oku Delta weetuukire tomanya buli omu n'omukisa gwe mu nsi eno ogezangako ekintu era nenyongera okugamba nti kulana mahabo jeri kyezigo kyolina okubeera nga weesiiga ng'era kulana mahabo jeri omwesiiga n'ofuna emikisa mu kaseera kano tugenda kubeera nga tusooka nambaga gyenkugambye era ng'embaga gyenkugambye mukwano olunaku lwaleero tugenda kubeera nga tusookera wali eri ku lutikko olw'ekirooto kya buli mugole Namirembe St Paul's Cathedral e Namirembe ngenda okubeera nga tulaba omukyala ekirooto kye kyatuukiridde ate nga takoba kubeera mulungi yekka alina akayindo anyumira engoye muto musawo okitegeera teyakomye kujjanjaba mubiri gwokka n'omutima ng'omwami we Sydney Kavuma omutabani w'omwami n'omukyala Bakalyango wali eri abeemuyenga bambi yamulaze era avunagaane kamukube embaga lwaki bagende kubanga bagatwali eri ku Lubaga Cathedral. Embaga yabwe yabadde so unique ekisookera ddala batambulidde mu mmotoka nene zokka okwabadde ne Range Rover Sport eya state of the art. Oh my god oba bagijjawa nange simanyi oluvannyuma ne beekubya ebifaananyi emirundi ebiri basookedde emunyonyo ne beekubya n'ebifaananyi ebiriko kati bebayita street pictures binyumira nnyo abagole bayimirira mu luguudo wakati ne babanga abasala ekkubo ne batambula ng'eno we bakuba ebifaananyi nekijjawo ekyokgenda mu gadeni zokka ate era reception ne bagikwatira wali eri emunyonyo kyabadde kyakabi bakoze kye bayita all white wedding. Cake was nice, chain dresses yali nice, but obuvunaanyizibwa babaddeko kwabaddeko n'essanyu n'omukwano kankutuuseko omwami n'omukyala bakwataganye omwami n'omukyala bakavuma tuva ku Delta TV tukole abali kubeera ng'okyali mu kulaba Delta TV era nga tusookedde wano mu mbaga tusookedde ku Namirembe Cathedral era nga Namirembe Cathedral kyaki ya kirooto naddala eri abakyala era nga batwalira obufumbo obutukuvu. Omukyala yambadde pure white gown ngeri eno bagiyita Cinderella gown anti ebeera ekwata omugole waggulu ate wansi neeta yatereddeko eky'oku mutwe nga mutuufu omulengere yino ngamba yooyo Sandra omugole w'olunaku yalabise bulungi nnyo. Era aleeteddwa taata we anti taata abeera yajja kuvunaanyizibwa nga bukwasiza ddala oyo abeera afuuse omwami we. Richard Wamusai ne Geraldine Rita Wanyana, Benon Kalungi ne Sharon
kusime mbagamba era mbalagira nti nabaliye nga muliddamu ku lunaku olw'entiisa olw'omusango ebigambo ebyekyamira emitima gyonna bwe birabika kale omukummwe obanga omanyi ensonga yonna eyinza okubalobera. Bishop Wilberforce Kityolwalira yeyabaddewo ennyo nga yafuye okulaba nti bano bakuba bulungi nnyo ebirayiro ebyokubeera bonna mpaka okufa. Kubanga mutegeerere ddala nti abantu abagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kitalagira, abantu abo tebagattibwa Katonda n'okufumbiriganwa kwabwe kuba kwa nsobi. Onoowasa omukazi ono Esther, Linda, Sandra Nalwanga kuba mukazi wo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbiriganwa okutukuvu. Ono omwagala bannaffe abaprotestanti basooka nakuba birayiro olwo oluvannyuma okubuulira ne kulyoka kugenda mu maaso. era nga mulamu onoolekanga abakazi bonna abalala n'obeeranga ne Esther, Linda, Sandra Nalwanga gekka ennaku zonna temulimala nga muli balamu mwembi. Esther, Linda, Sandra Nalwanga onoofumbirwa musajja ono Sidney Kavuma okuba musajja wo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana obutukuvu. Ono omwagalanga, ono omusangamu ekitiibwa, ono omukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeeranga ne Sidney Kavuma yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Ani agabye omukazi ono Amina. Era nkulayidde bwentyo. Era obawe abaweereza abo bano ebabeerera akabonero era omujulirwa n'omusingo gw'okwagalala kwawe okutukuuttagwawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina.
okufumbirwa n'empeta katonda beyagattawamu omuntu yenna tabaawukanyanga kubanga abantu bano Stephen Kavuma ne Esther Linda Sandra Nalwanga bakkiriza okufumbirwa n'omufumbo obutukuvu era bategeeza bwe batyo mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino era balayiraganye bwe batyo era balaze bwe batyo n'okuwala okutoola empeta n'okukwatagana mu mikono mbogerako nti bano ye musajja n'omukazi abamu abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amin. Kaakati abagole bano Katonda amaze okubagatta okubuulira era babeera babuulira ku nsonga za bufumbo bwe bubeera obubaka obubeera busembayo nga banyonyola ku ngeri gye balina okweyisaamu nga batuuse mu bufumbo. n'olwekyo mutandise obulamu obujja Mukama abeere nammwe. Okubeeberayo ate bateeka emikono ku certificate. Ono certificate babeera bayingire ne mu kitabo ky'ekkanisa nti kati bafuuse omuntu omu. Bwe bamala okugattibwa ate ab'enganda n'ab'emikwano bayayaana okubeera nga beekubirako ebifaananyi nabo babyekubisiza munda mu kyaki ne wabweru w'ekkanisa. Make the sky so blue.
bakyala b'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo